olwaleero nina obusungu bungi nnyo simanyi kyonjagaza tubanga abatereeramu noddamu ne weekyanga kiki omuntu tuba tutereera mwezi gumu wiiki emu nga taddamu nga twekyanga kiki lwaki ogamba abantu nti ndi muganda gweolaba tufaanaga tweddira gumu ndi muganda w'okuva olw'ebigambo bye baŋŋamba kasolo yagamba ki kasolo yagenda ontandikwa nagamba togezaako kwogera na kasolo famire ya kasolo gyesoni kiki ekikuli nagenda okugenda okubuuza kasolo nga nkimanyi nti nina okubifuna oba nali njagala kufuna collecting information about you kati ng'omuntu omutuufu olaba kubuuza kasolo omuntu gwe nakuwolingako kyalina olugambo era nagenda osinkana kasolo n'abiŋŋamba byonna nti ki olwamala okubiŋŋamba tomanyi nti n'okuturikinga nagenda newa Josephine nemubuuza kuba yaneekalizangamu nnyo nga mbuuza nange kwe kumugamba nti oli muganda wange naye nagamba nti famire ya kasolo eveeko yina ebigambo bingi nnyo kyewakolera ddala era nagenda omugamba nti ndi muganda we nga nkimanya ajja kuva gy'avudde era gy'abikugambye kati gwe lwaki wamugamba nti ndi muganda wali omanyi nkoona Josephine ate obadde olowooza of course era olina okuba nga omukwano muka kasolo simanya naawe mwenkwana ne kasolo ng'ogenza okanga nze nja mu kasolo kati manyi kuba nkulaba okukuta ne kasolo gwaba abakazi bonna boogenda ng'olundugga buli bwamu bakazi olowooza nti nze ojja kunjawukanya ne mukwano gwange oli omwana mukwano gwange Josephine mukwano gwange Yandi nkoze bino nontambuliza obwerere muguno gwonna omusana kati Abapakistani singa bankoze ekikyamu nzuno ndi lubuto kyokka tamanyi na nsonga lwaki mbadde nzize mbadde nze muleta mawulire ga ssanyu ndi lubuto kyokka yakansolinga nga tangamenako nga nti agenda kansolinga kyokka obedda mukubira amasimu nga ndaga nti kwali muguno gwonna omusana oyinza otya okutambuza omuntu omukoowu nganze naye kaninde nakuddamu mukubira essimu ndabe kuba ninamusinkana mu buntu kati tosobola tugatika ffenna babiri lwaki oba otugatika ebyo sobola bikkiriza nange kennyini kankubulire siganye osobola okuwoza ngo oli mukwano gwo biki biki naye nze Josephine simwagala kyakubiri Josephine mukakasolo ekyokusatu gwe bwe osazeewo gamba nti Josephine mukwano gwo olw'omwagala nnyo kunze ne Josephine ekitegeeza ogenda kwawulako kati anti fumbirwa kasolo nga bwe nkugambye oli mukwano gwange tosobola gwe kuddira nze ne Josephine ate otugatte ffenna tubeere tutya lwaki oba oyonona relationship yange makati gange naye ani abagasi nze bisobola bikkiriza naawe ate era sobola bizanyiramu oli mukwano gwange ku ntobo y'omutima gwange ate oyagalira otugattike ffenna babiri gwolaba bijja byokola bijja ani gambye nti mbagatte nebwa kiki Ronnie muli kiki ennyo kyoba onoonya wani agambye nti mbagatte olaba amazima nze nkubuulira mazima bw'oba osazeewo gamba mbuuze ne Josephine tweyagala taiko olina kyoyagala okuyisaawo anti nange bwe nkugambira nti bw'olirabanga onninamu valiyo olinnoonya munnange kuba nze ebyo sisobola nkwatagana nabyo era sisobola gamba kimu weekyanga okutugatika ne mukwano gwange weekyanga bwekyasi bw'oli kitegeera eyo just excuse gamba nti oyagala kiggwe
bafunye Kasolo omusajja omupya ntembeeyi w'amatooke genda oba abakazi babaaki anti yagenda Dubai abasajja bagambye yagenda Dubai nja genda nja munoonya babe mtusa bimalira ku simu nino gendayo ne mulaba mu buntu ne munnyonnyola kyekiriwo yamusitewandikoze kuti badde sikusuubira tosobola kukikola ye musinga obadde onjagala nga tubadde twagalana omusana okutambuza muno omusana guno eniyo nadungu kyererezi dungu kyerere omusana muyitirivu entampulire nzita okunya kutusi nagadde era asalukeima lino ddungu aye twafunira amazzi lino ddungu tugende maaso tunasangayo amazzi lino ddungu obadde osuubiranya gwe wenfunira omulimu teri kuzanya n'okukugumanga abungoobwa aye nebino byokomplainobiraba visa etambula kozi mwagala kudda waka mwagala kudda waka Kiko twagala kudda waka buba tutambule yobanga twagala kudda waka sitali wano sisobola kulimu bazimba eggwanga lyabwe birabisebisakuona temuliba mulobozi omwezi kusebe zino residential olaba musobola kuba nti ogenda nsakuna kulikwase buli omusana gugenda kutuganga njagala sente zange ekyaddala nsaba kunsonyiwa mukama wange oŋŋamba kasasiro wo ŋŋambye njagala sente zange nalaba Irene naŋŋamba yadde 1,000 naye lwaki weeyisa bwoti si bwe ntyo bwe neeyisa mwana Kiki? ekyaddala akabeeyi k'amatooke kaali kali nze nkwataganirawo ne bizinensi akabeeyi kaali lwaki tewaŋŋamba nti mpolaayo nolema wali tojja kumpa nga lwaki wali onkanzeemu neŋŋaana kati lwaki weekoze ekyaddala sente zo ngenda zikuwa naye kuvaako vaati tombuulira ebyo sente zange ziriwa vaati ebyaki labayo Kasolo njagala sente sente zo omwezi ogujja omwezi biki jamu esaati amatooke bagenze kuleeta jamu esaati mukama wange buliriza mukama wange n'empala ogenda mukama girekawo wange nkwegayiridde labayo bwe biba byakunyambula n'empala ogenda girekawo wuliriza bwe biba byakunyambula leka nkwe ku zino zennina nsaba busabe leka nkwe ku zino zennina leka wano njagala sente ngenda kuwa ku zino zennina Kasolo njagala wuliriza ze ngenda okuwaako ngenda kuwaako kitundu kuba zenninawo obubbi bwoni kano kabbi kennyini nnyini akajja kabbi Kasolo
Katumuuliremu okuwano musana tuwulire nga amagulu gannuma Morris. Kale tugende. Tumuuliremu okuwano. Tugende. Ako obuzibu obudde. Ibyo obudde tulina tulemu katonda. Etambula naye kakati entambula tugezeeko kyonna kye tusobola. Kati neno yennyini tuyinza okukwata naye ng'eriyo kutuula. Tulemu kati ntweyonga omusana buli wamu wannuma. Morris, tukambudde kino ekibangirizi gw'omulimu wagufuna otya? Eka naliko saala za Katonda naye zino saala zennyini tujja kufuna omulimu. Sigale nga tuli bagumu tujja kufuna omulimu. Tulina sigala nga tulemerako. Entuyo zisiiwa n'okusiiwa. Kyeniko sikitegeera nejjusa nekyanyamba zaaka. Naye omanyi nti tulinga abali ekkololo. Teri mazzi, teri ki. Tugezeeko okunoonya tusuubira tusobulwa mu zooni eno yonna akaduuka. Tusobulwa akaduuka. Jasooke tuwummulemuko ne tubaye tuddemu tunoonya akaduuka. Tusobulwa akaduuka. Njala. Bimu kubituukawo. Bimu kubituukawo. Naye andi Abaganda bagamba okutateganya. Teguzza nvuma. Tugende? Ebiseera tugende? Tugende. Ndowooza tutandikire wano tusooke tuddemu kati wano tulabe wano. Tubuuzire kuba baliza okuba balina guno omwaka ndigubala. Kasolo guno omwaka nja kugubala. Naye eddungu lindiko ki? Naye era luli mukazi yankwata amatayi. Ate leero ono naye aganyawo sijja zimuwa. Wulira ebyenda sijja zimuwa. Omukazi nze yasooka omukwana naŋŋaana ate nange mufunyemu akasente ate era nzimuwe. Nedda sijja zimuwa ekiba kibe. Olwaleero bwe guba mukwano okuggwawo kaguggwewo sigenda kuziba. Eddungu ndiribala naye nga sijja zisesema. Sisesema kasente. Kasolo sisesema kasente. Kakibeere kitya sijja kasesema. Sijja.
Banange. Eno kama ekituufu eno kampani mulintamye. Essente bagaba ntono, ebyetaago bye bingi, ate nga newaka ssente bazeetaaga okufa. Ate mpulira newaka omutima gwakavumirira njagala kuddaka. Sigaana ssente tuzaagala. Naye ate ne famire nayo yeetaagisa yeesinga. Nasooka kuba na famire nga sinnaba na ssente. Bamaye nkoze ntya? Ekituufu mpulira njagala okudda ewaka. Myaka ena miramba sidda waka. Naye ogenda okutunula ku akawunti mutuufu ssente nga toziraba. Katonda wange, omuntu akoze atya? Mukola nnyo tofuna budde buwumula. Taza gwa kiffe bannange. Bama Katonda wekundu. Ekituufu kiri nti esente nzaagala. Ekyamazima banzire waka. Kiki musajja? Amezibu ki? Nemesezza okwebaka. Oli wano oli mu birowoozo oyogera kino oyogera kiri. Kiki? Eddungu ffenna bwe lityo. Eddungu gy'okoma okubeera nti gwe okola ki? Ogamba nti olinenyeza omuntu omala budde. Ate gy'okoma okwekolako emikolo simanyi weekolimira. Oba okolimira ddungu olowooza oba weekolimira wekka. Ekitegeera? Nemesezza okwebaka. Ffenna bwe tutyo gwe nno kale olina visa era olina kampuni naye olonze nze kampuni ate nga ndi ku ddungu. Fumintiriza. Wajja tutegedde baakusiitika busindisi. Sole. Oh, not typing. Banange James are typing. Message ku message. Banange. Oba kati angamba ki? Nze tunnemesa TikTok yange kubanga chat nga nnyingi nazimalayo ddi. Omuliro ng'ono alina gw'amaanyi kikikyo. Kiki James ofa kinensi. Olaze tonsesa nakunsesa. Meeting ku ki kyendi mu kwebuuza anyways. James, how are you? Twogedde mbiraba like you want us to meet naye neebuuza yagala tusisinkane ku ki cause simanyi sina nnyo nkolagana eri awo nti you know kati simanyi tusisinkane yo like let's meet to meeting njagala kulaba n'ensonga zange okay nkitegeera naye like ensonga ki esasobola kugwera ku ssimu. Naye byebyo ng'abasajja naye ebisensiya kati mpuliddeko ebigambo ebimu ewaawo mbadde mutulo naye kino nkikubuuliranga musajja munno kitegeera kola akatono ako koofuna katetenkanye osobole okulaba ng'odda ewaka. Nze ddungu ndibaddemu emyaka 10 naye manyi obuvo obuwonvu n'ebikko n'ebisirikko ebyeddungu. So toyonoona akasente, kola akasente odde waka oleme kaabira mu bed space. Okitegedde munnaani? Ffe twebaka ekitwebasa si mirembe naye tumanyi ensi we yatuteeka. Kitegeera tusindise sente Uganda nga balyandye nga naye naffe twagala tubeeko ke tukola naye gwe oba olina chance nga nnyoko gyali oba kitaawo asobola okukufaako basindikire sente bakoleyo ka bizinensi odde waka okusinga okukulumira wano nja kusanga wali ng'ate weetuze ebyesaagala. Kitegeera
olidde bulaza naye teweekubagiza ompita wano kasolo bwe mbaamu nina amatooka omwagengera nja kuwaayo 3 olyeku ku mmere ye Uganda oddemu ku bulamu okay naye lekerawo okwekubagiza kanzeyo nebaka buladi simanyi olwairo nange bwe tunaatambula kuba amatooke gengera okufaako kale naye tambula muukawo ne bakyaliibo bula bannaye mulemwa sigaanye kwogera naawe Patri neebuuza ngenda kusinga mutwogere ki tho yinza okuba nga manyi kyoyagala okuŋŋamba naye nga ekikulu otekitinga nnyo kati mbulwako ne ŋŋamba nti kale kammalegga give me time neerowooze ng'omuntu naye gwe obeera ku text buli lunaku bannange anyways it's okay nja kusindikira location wa wendi then ojja ondabeko kirina buzibu